Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbabuuza ko minaba na Uganda, mwenna benna buli omu waali. Abali mu Ugandalo, abakava mu masinzizo, abakava ku mikolo gy'enjawulo. N'abashiriki. Abo simanyi za bataminga abo gojjo babuuza. Naye nga mwenna balamusaako abatugobera mu TV Quest TV program abeera Embuga. Nze tariki nkata mukuna Tamale Mirundi abeera wa yatuseda mutabani w'omugenzi Yohana Mirundi wamu n'omukyala Mamole Namatovu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama nkulamusaako era nga kituufu neeyama nti eddowe n'ebyekoleddwa nja kubeera nga nzija ekyo nakikkiriza nja kujja mbeewo naye nga mwenna baleefu mbeebaza batugobera ku television Quest TV abali bitalo amayanja abali platforms ez'enjawulo Facebook Twitter amna YouTube muli babbeera nga mukola kya mwendo kuba nti mutugoberera ensonga nyingi ezitambudde mu ggwanga naye nga ngenda kuba nti abo nababadde bafuna obuzibu mwena menna saba mukama berenga abataasa abalina abafunye ebirungi ate mukama berenga bakuumira nawankubadde benafanya twenkana ne buli omu wabaali mukama wabakugeredde binze badde bitambula era nga ngenda kusaba tujja kwogera ku nsonga emu eyalumiza bana Uganda omutima okuba nti nno abantu enaku zino emmundu zifuza za jjenjeero buli omu alina emmundu naddala mu abali ku saidi ya gavumenti buli awagira NRM aweebwa emmundu nabeera nga agikosanga bw'aba yagadde ensonga nyingi tugenda batwogerako nakubadde sande lubeera lwanjawulo ngenda tandika junior namulabe ennaku zino yakomyewo ndaba ne bugundi akola kati ayogera zigonjawe naye nga katutandikirawo zigonjawe nali bayinawo yali badde yagenda dda naye saayagala ba opposition kumukozesa mu America me am a very calculative man. Okay. Yes. Kakati tunakuja kwepa review ndio tegeza mulabe baffe na tugobera Quest TV program Embuga yateekebwa kuba nti nno twogera ku nsonga ezimu abantu oba ensonga ezirigiza banna Uganda gwe bena alina ensonga yagala kuba nti nno evayo berenga tegereka ngobadde oli eyo olina ekikuluma kikunyigiriza ebbanga olina kye basuubizibwa president alina kye yakusuubiza olina nsonga yali mu kkooti eganya kuba nti eggwa olina muntu akusumba bintu bya ttaka byaki byonna vayo berenga ojja na television Quest TV oberenga tubanga tuwonze n'omukutambula tubenga tujogerako era esobole okubanga egonjoka ngenda okubanga nyogera okuba nangeranga nkuba omulanga okuba nisaba gavumenti eberenga tusaba akalulu kawedde okunda kwaggwa naye abaana bonna bakyali mu makomera nga basibwa ku by'ebufuzi baberenga bateebwa kubanga nabo balina okuba nti eddembe lyabwe balina okuba badizibwa eddembe lyabwe nabo beyagalireko mu nsi yabwe Uganda wamu n'okubanga ensonga zonna zibezitwogerako wano ez'enjawulo nga ettaka NSSF wana erubowa abantu bamukole ku nsonga z'abantu abo tamali mu n'omwami omwana gutakola ku wanene yali yitaga akagaali omwana oyo yagiddeko na federal government abantu bamuwa ku nsimbi era nagendako mu ddwaliro kubanga bagenda ku operation yetaga akasente akalala nako akawerako omanyi feedback kintu kirungi my programs abantu bazitwala serious ngenda kukubuulira kakati newspaper review eno sitologerawo I told these people Uganda Airlines nti mutandika mwerevaivinga ennyonyi eno mwategeera ekyasuula eri ekyasuula eri yaliwo mukinogedde eddagala mukumuteekewo eno omusajja yali secretary wa Uganda Airlines bamuyitanga was an MP of Kampala East omwami oyo yabaga nti nze mugimpeere bwereere routes ne bazeeguza naki kyonna basooka kulimba mu Saudi Air emaze okugula tetujja kufuna buzibu why these people ekibakoze obubi they have stayed in the government for a long time ekitegeeza many of their things have caught up with them kakati Uganda Airlines this is a time nabagamba this is a time when the airlines are either mugging or collapsing are you starting an airline as a flag carrier is it commercial nembagamba ennyonyi eno erimu abantu 67 naye bw'ebeegenda ne bebeeramu basatu bagula essowaani 67 amagenda n'amadda ez'emmere naye azisapulaayinga minisita mu gavumenti alina woteeri si mulimu gwe si bizinensi ye nti alinayo bizinensi ya woteeri naye nga buli sowaani eriba ku $5 essowaani zo zibalibwa nga abantu tebaliimu nembagamba you see what the president didn't know nze Museveni musaasira why Museveni doesn't have a team Museveni security organization were infiltrated bwe balina kye bakibagenda okukola amawulire baagawamba gaabwe media yonna yaabwe nabagamba the real reason why Uganda Airlines was revived was connected to
transportation. Era is in this first flight to Mombasa, the Uganda airline plane took a container of organs extracted from patients. I'm telling you, this was the only purpose. The moment I exposed the organism, Nezikuba, yali China business. Airlines ngate China business. Yali China business. Era omu ku bantu abali implicated in organic cases, aina brother we is a senior man at the airport. Okay. I'm telling you. Nze nali nkimanyi. So tebakiza nti kiyambe eggwanga. When the Pakistani was arrested, a container yali egenda is somewhere. Yalemera mu Uganda. Ne organizazo zikyalimu. Era kyova olaba nti mi nebuuza abo ba medical doctors. And this is what we call state capture. If the president did not give me security, eggwanga lino mwali badde mu kizibu kuba baalinzisi. Kituufu. Yes. Nti weesanga kati teebereza. We have 32 people who were indicted by the International Criminal Court for extracting organs for export. Export, yep. And human trafficking. UN issued a report recently. Nebagamba ti ate kati organs alinnye ebbeeyi olwa COVID. Abaana balinnya nnyo egenda. Bagamba it is estimated 4,000 Ugandan girls were killed in India alone and their organs extracted. But the newspapers don't publish. They are being tried in Serena via Zoom. Media tena we kiragirako. Tekiriyo. We have 2 Chinese, a Kenyan and a Rwandese, which means most of the people who are targeted are refugees. Okay. Ekyo bulaba Nankabirwa ayagala kugenda mu Prime Minister's office. Ettabiro lya erikola ku nsonga z'ababundabunda. Yes. Kakati nze mbagamba. When I look at the president yatugamba nti kaleeta abacuba ba doctors. Kenya ebayina ne babalwanyisa. Why? This is a different group. The Cubanese has put up an institution to train the Cubanese doctors purposely for export. Okay. Era ndowooza bamanyi oluzungu bulungi nnyo naki. Kakati bwe baategeera nti when the Cubanese come, bajja kuba tebakyasobola ku extracting organism balwadde. They fought Museveni's idea. Museveni n'abaga nti okay, we are going to have this Gonde hospital, Bajigana. Why? India is a country where organs are extracted and sold to the same Ugandans. It's like going to Kiseka market. Liri eddwaliro baalitegeera. We binaalabira nga likoleddwa wano. Tebajja genda India. Kakati eddwaliro ne baliremesa. President Museveni n'abagamba mukwate 30 medical doctors mubatwale ebweru basome. Nga buli semester dola $5,000 baatwalayo 5. Era bwe baakomawo baabagana okulaba president lwaki yali ajja kubabuuza mwagenda bameka sente baazimba. Nibino bikuliba Museveni gatabimanyi. President gatabijawa. How can Museveni get information? What did you give? Intelligence baji ingira. What bimuwa? Tu muwa. Akola woki? Muwa. Akola woki? Mise muwa. Akola nze mmanyi. Waliwo ne gwe bajimbi. Ho! Chairman yadduse. Chairman kulikayo. Chairman yagendedde Kabangali ng'embuzi ennume. Chairman yagenda andaba kati. Chairman yagendedde Kabangali ng'embuzi ennume. Bamuyodde. Nabagamba nti abambala kiragala abo bajja kuyoola omuntu wano bamuwanika obugulu mwenga muwakana. Kakati balongo bayodde. This airline era basooka kuleeta zino za short. Okay. Kubanga ne mu mawanga gonna gyebiri. Southern Sudan gyebali. Wano gyebali. Kakati this airline was not started for commercial purposes. No. It was not started for commercial purposes. No. That's why they said
ti ssente balina obbasasula busasuzi mu national coffers nga tebakola ki era nabaga nti ono Kabasi mwe Kabasi nakola naye Kabasi was a good woman naye ayine yamuyingiramu ono atunda ennyama ebweru oyo yamuyingiramu ne basula sekikubo ne bakola ki manyi ono likuluuta w'amaanyi nnyo atunda ki naye bukyajoga yajoga munze bye ne muwaniko bubu ate bwali nepankirako aligenda okukeera ku makya nga ali mu kagaali k'abalemu ng'omulemaza nze sisaaga nye muno tejo kakati nkubuulira tikada gundi ono Kabasi yagendako n'asanga nga ekisaawe ekyenyonyi Entebbe tekuliiko sanitizers naye nga bafulumizza miliyoni 10 story njijukira bulungi Kabasi yagenda yasangayo bidomola nga bikalu Kabasi story njijukira twagikola njijukira bulungi nga tewali naye bamanyi nti amawulire tegasobola bakola ki what exposes what helps the governments in Europe intelligence and media wano Kaka yayoola abaana n'abatwala ku bizinga n'abateekayo bamulimire ebinazi is me who saved them ne babajjayo omanyi nti mu Kampala bakwata abavubuka abataabo operations nga bagenda kulima ku nnimiro z'abantu olowooza Kaka yekikola yekka nakati bikyakolebwa you believe Museveni can believe that there is slavery in this country but how can he access information era omwami omu yabadde I watched professor talking to this young man namugaa nti if you kill Mirundi what do you get namugaa yes Museveni will recruit another man but will not be boiled like Mirundi like Mirundi tajja kubeera bolodi ki evote byenkanankana yabadde mutuufu omusajja naye amayi kirebo ompita wakuzanya gwolowooza nti oluyiira bwe lukwata temusigalamu watayidde era wasigala akamegga enjovu kaba kenkanaki akati akagira katono nnyo ebizinga gwolowooza nti Katonda yabula amazzi agabijjuza nedda yes mulimu omuntu akulemerako ate bwomulemerako olumba olukutta kwe luva there are certain things you ignore kakati nkugamba nti eno ennyonyi tetandikanga it was not revived and you embarrass Museveni went officiated ne batikkana aba ne babatwala Nairobi ne bakomawo when it was intended to carry organism kati weyambira ggwanga naye ndaba ono omusajja akulira abasawo Doctor Medical Association yavayo n'avubirira abakyoba naki but gentlemen are you not aware that 62 surgeons of Uganda are being probed by extracting human organs from patients takimanyi oyo omusajja gw'owulirayo nti eddwaliro lya Minsani oba amalwaliro agavuddeyo but this madman is what is he talking maybe there is sense in it nabaga nti amalwaliro ga Uganda gonna mortuaries bazitendalinga omulwaddewo bw'afa is not your choice okugamba nti omulwadde wange nze nja mutwalira ku booda oba ku kagaali omusango oledde mu mortuary and according to testimonies the patient is declared dead 30 minutes before actual dead ne babatwala mu mortuary ne babashookinga organism ne ziddamu ne zikola ne bazibajjamu ekitegeeza they die a painful death these people don't take away organism from dead binoyogerako biri Uganda mortuaries waliwo abakungu businessmen abazendalinga kakati gwe tekikutegeeza nti mortuary is a business can't these people the owners of the mortuaries cannot tell the doctors nti tufunye weekend egenze bibimutteyo weba business bawe n'okukikola ekyo nakyo kirinde Museveni gwekirabako ewantu wonna you go even missionary hospitals the mortuaries were tendered you don't have a choice omulambo gwo ogusanga wa muntu they are the ones who declare the people dead how can you have a surgeon who is a cannibal that's why I abuse you what are you doing in the Ministry of Health and health is one of the ministries that have made Museveni unpopular bwe yagenda n'azimba amalwaliro mangi kakati bwe yazimba amalwaliro amangi
n'atuusa services ku bantu ekitegeeza if the doctors working in those hospitals near the people conduct themselves in such a way, in a criminal way, impact yaabwe eri wide. Tolaba Kamunye nti Kamunye mulowooza nti zikola nnyo accident, but how many? What is the other? Kamunye nnyingi, benzi ntono. Omanyi lwaki nti police ekyayisiza Museveni Kayihura yagitwala mu bantu. True. Ekitegeeza nti police abantu gye bagirinaana. That's why I tell you nti amagye muleke galeeta mu bantu UPDF. Kubanga lwe gasembera ono galina kukulaba ensobi zaabwe. Bwe kiri. Amagye gabeeranga bombo. Naye kakati kasoddira amagye, you demystify invisibility of the army. Bagenda bamanyira banyo nabo walagi. Bavena okumuliwa balina okukola ng'amagye. Balina okukola ebitabakwatako. Kakati n'amasomero ne ministry education nayo bweri. Nti Museveni helped people abaana bwe basomere bwereere. Ekitegeeza omwana eyali tagenda kusoma asoma. Kakati kitegeeza nti information eri mu masomero amabi etuuka ewa parent. Bwe kiri. Yes. Bwe kiri. Tebasobola kitegeera. They don't reason. Baba will be sent. Kakati nkugamba nti eno airlines teyadda era bw'otegeera nti abasajja bano bazibu. Ono simanyi engeni ono omukazi simanyi nvuya. Kati yaddu baagobadde embwa eri waabwe waayo. Olumala obakolera ddiiru ne badduka gwe embwa ne bagoba. Kubanga lwaki bakugoba? Tubulemu yu balina ejjirikiti kwe basuula embwa. Kakati oyo omukazi ali luddawo. Oyo yagula ennyonyi. Gwofuuka kiso kya mbuzi. Yes, ali luddawo. Basuula dde ku jjirikiti embwa yaabwe. Takuwa na mawulire. Hey, you are dead. Bonga mazo kuyisaawo ekyabo. Kakati this is the same. Uganda airline play go on the revival and you shame yourselves. At least Rwanda Air badde mu bwengula bw'ebbanga. Naye gwe n'ojja okuvuganya Kenya Airways, Rwanda Air, enkya ekyo ne kifanga bali you make a proper plans? Kiba kibulamu. Yes. You didn't make a proper plans. Kakati n'ojja osanga nti kakati ono atwagaza ki? Aliwa. Ono ali ku muliro gw'amasiro. Because they know the removal of Kadaga has also angered Uganda. Because Abaganda bategeera tiba tebayina muntu w'amaanyi ne bayinvestinga mu Kadaga. This is what these people don't know. Nti Kadaga n'Abaganda babadde bamwagala nga bw'ozaala omwana ow'o nga yasemba n'oyagala ow'okumuliraano. Kubanga mugezi. Abaganda bwe baggwamu empeke Abaganda batunuulirana Kadaga. Kakati today, as Museveni is facing this issue, tell me, celebrating a chibu chamasiro gakwata omuliro. And solved gundi years after the fire. Kakati chenkubulira. And solved the mystery. 11 years. And you see, after the fire. And they are inciting Baganda. Babajukiza ennaku gye balimu. Tebinnagwa. Anti chenkubulira kiri kimu nti bali bagezi nabagamba nti abasajja bano bakozesa media yaabwe. Kakati omuntu ayincitinga abantu kana amawulire gaabwe galinga mutembeeyi. Omutembeeyi akonkona eddiisa lya bbaasi n'alaga omwana erindazi omwana n'akaaba. Naye nga tagenda dimuweera bwereere. Olina kuwaayo ssente. Osigazizaamu ssente zibatwala za transport. Omutembeeyi n'akonkona. Kakati bali mu kukonkona. These are hawkers. These are dangerous, malicious hawkers. Why do you talk about the Masiro now? The fires. Why don't you talk about the failure by Mayega to complete the Masiro centers yatwala? Why do you talk about this, the burning, not the failure to complete with all of the money? And the report is available. The government in Gisasera. They carried out an inquiry. Era bano bakugamba nti report tefulumanga. Yes, lwaki tefuluma. Kati balina kye bakyagalamu. Okay. Balina report kye bakyagalamu. You see, every decision in politics is purposeful. There is a purpose for this story of Masiro. There is a purpose for it. Okay. Why don't you talk about Bulangi that was gutted by fire and the government came up and constructed it? Why do you talk about Masiro? Why don't you talk about the money raised to complete Masiro? Kakati eno story ya incitement. Okay. Eno ebaswaza. In fact, next time kakati bagenda kubuulira ti ennyonyi okubeera grounded zeetaaga ssente bweziti. We incurred losses.
bagenda kukola, they are targeting oil money. You will not touch oil money. Nawandika akatabo kange 11 years ago, the oil cash. The oil cash. Nabagamba, nti all of the countries in Central Africa had oil. Central Africa zizonna zaina oil. And the French company, Petrofina, negasima nebabba. They left nothing. Because what's the problem of oil? There are 4 important factors concerning oil. 1, once you discover oil, all of the thieves converge in your country. Buli mubbi wa buli kika. Buli kisuma kyonna, buli mubbi yenna ne propose ze. Ali wano. Buli libbi lyonna liri wano. Kulwa mafuta getwazi. Yes. Bano bakasajja ne bakati contract ze basayinize. Ne bajja kwatirwa wano, kasajja tajja kudduka. Ne bakati tajja kudduka. Ffe tubasabira Katonda. Tebajja kudduka bakwatirwa wano, kasajja ne bahati bajja bakwatira wano. Kakati mmwe endagaano ze bakola is like getting a salary loan. Okay. These MPs, why are they poor? Kati bonna ba money lenders baba kwatadda. Waliwo ne banki yabasuubiza nti ayagala okukola bamwaka wumbi. Anti kiriwe kiti. They are correct. If you have 5 years times 12, you get 60. 60 times 50 million per month, you get how much? Billion isatu. Katika bazikuu. Kabakuwako kabakuwe. Yes. Do you know that abo bakiwanda baani waliwo n'omulala omuvubuka oyo bafunanga emitwalo 5 nga sente baziryayo leka naawe bamanirenda omusala bafuna emitwalo 5 buli mwezi ate singa bazirya kati bamanirenda sente babala. Yes. Era nabaga nti mutunuulire the average the mortality rate of parliament ababaka 10 bagwa buli lwe tugenda mu kulonda naye tugenda okuweza omwaka nga babaka 5 bafu. Kati Museveni tabawa emirimu. Kuba ye yawangudde at least bamanirenda tebamuhalasinga. Naye yagudde amayumba ge bagayina. That's why they look for Museveni to save them, to bail them out. Yensonga gyalamba bolo abagwa mu Buganda banene oba banoonya president baganafa abekole kyatuwa obadde minister obadde MP ebbanga liweze babu nnyo. Kakati nkugamba nti gundi oil ekyokubiri oil revenue dwarfs all revenue from other products. The moment you touch oil money, sente eziva mu mwanyi mujja kuba temukyazibala. Mutunya kino kyokka. It dwarfs. You embark on the Kajinazi, embark on high tower projects. Ivory tower projects. Flyovers here and there. Will you maintain them? Because oil is an exhaustible resource. Egwao. South Korea yakola flyovers. Why? They were made by Hyundai, and Hyundai manufactures cars. Another important factor, these are estimates. Teri amanyi mafuta gali mu ttaka. They can excite you nga tegaliyo. They can tell you the technology available, tasobola gajjayo. Kakati you end up nga amabanja gofunye gakulimbulago. You visit Central African countries. Central Africa. All the Central African countries had oil. Nati Central African countries nganja vunyo. Say anti Petrofina Bafaransa. Babalika. So oil is an extra bigo na. Tume kukyamukira ne Uganda. Anti getaga control. Naye Museveni tasobola ga controllinga yekka. Kakati buli muntu yenna omubbi byemulaba ebyo baflyovers abaleeta projects abakola ki yali agambye tegajja kugenda mu lakizalezi ali bwomu. Is alone. Taswa kikola yekka. Ate gwalowooza nti ye Museveni gundi ebintu bya corruption ebyo. Waliwo Muhammad Mutala yali Nigeria. Najja nalowooza nti ajja kumalawo corruption mu Nigeria bamukuba essasi. Muhammad Mutala yabambaza obupande corruption is bad. Mutala n'agenda mu post office nga tebamumanyi ne bamusaba enguzi. Sejja na where's kola? I don't have it. Go to the other line. President gwalagira. Gena mu line. Mutala n'akuba omusajja oluyi.
n'omusajja n'amuddiza tamanyi nti akuba president ne bamuyolera wabaali mulayini bonna abaaleyo abaali b'amagye naye agabbi agaali mu post office yali agenze okunona gawandagalanga binyiro okuva mu madirisa waggulu. A quarter of Nigerian oil is stolen. Gagenda Brazil. Government ekakwata. Nani mzee Tamale. Njagala tujamba mu Uganda. Kubanga Nigeria yemu ku says producing amafuta kwa Africa. Naye babu bayitirivu. Yes. Wati wekiti. Nani chenkubeera. Onoleka na bayesu nte basaluka. Bachifunga waliwo omukolo bali yamajira mu nnyonyi. Naye nga abantu babe bafu bazibu. Nigerians are poor. Very poor. Yes. Having oil does not mean that ate ffe tugenda okufuna oil ng'agudde ebbeeyi. True. Saudi Arabia, the largest buyer of Saudi oil is China. The Americans are resorting to green energy. So kakati ekyo kitegedde nti ebyo byonna bya Uganda Airlines, Railway, Inland Port, you see every fool will come here. Waliwo membadde mpulira nga boogera naye basajjamu muyina emitima emibi. I think Bagemere is going to get a job. Bamugemerere Catherine bagambye look for a man called Nsumba and get Ndawula or investigator tumukubeko tumudamaging tumukoleko reports, several reports, briefs to the president tumwandamanyine bakube kwani Bagemeire aleme kufuna mulimu bogedde ku Bagemeire nono omukazi gundi Sebutinde. I think Mzee wants to appoint one of them or both of them. Naye obusiru bwabwe bagambye mbu Mirundi atukwata nti let us start moving out of the city. You will move with the satellite. How can you run away from a satellite? Chide bagendebwa ogerere mu kyalo. Naye agasajja mwe gagambye abasajja bagambye at least we can tolerate ye Muganda not ye Musoga. This Moses ndoza bagamba Moses onogundi baliyeko. Moses baliyeko. When he give him an assignment, before he even give him money, has already made a budget. He's a thief. We cannot tolerate Basoga. Kadaga must go. All of the Basoga must go. Naye mwe munabeera nani? Bana kulembera ki? Mbatunuulira bwenti ku byuma byange nti what type of Hitler do we have in this country? We are watching when the Hitler is emerging. Butogera onagenda bogera kusonga busuzenga mu president yabiwakana mutebiriyo. Birwa. Ebyo kusosola abantu. Ate yo group this is not nepotism obachi. This is a group of criminals. Here says you have said you have transferred your money from America to Russia to Moscow. We shall trace you. No, busajja bubi nnyo. Busajja mmwe muli bubi nnyo. Ate nze munankola ki? Banga ne kwembase gyebiri. Obusajja buno tulina bunoonya mu ggwanga muno. How can you say Basoga? No. We can't work with Basoga. Basoga, no. We don't want any Musoga. We don't want any Musoga. At least in Uganda you can manipulate him. But make sure, you see these days, Mzee does not believe in me. These days, let us make a number of believing. Let us talk to Ndawula. Ndawula, this of the investigator. We look for a man called Nsumba. We damage this woman Bagemeire. I'm going to expose you. Ngenda batera. Sajja buno tetubuzingiza. Nitugera mu meeting mu butudde. Nitubuzingiza tuli bwagamba bugenda kola amatigundi. Go ino kuyambe. Ngenda balagirira. Nomanya nti buli tudde Uganda bali batudde wa. Anti butula ku Serena apo. Okuba kadaga bwatula wano munyonyo. Wano waffe wane. Bonna basula gindi. Bonna basula ntebe. Ne baweereza message. Ne bagiweereza abaseeke. Okay. Nti million 10. Naye no Museveni bw'anaaba azanyisa abantu abo. Nawulira bagamba nti the army is simple. You just buy the commander. Kamale ho ikagwo. Buwase. Nera muzita mu kitu. Andi nenda muzita mu kitu. Muzeyi bw'abazanyisa abaana abo because they have a lot of money and they are determined. Kubanga nzi ennaku zino gundi anoonya Nyakana. Ne Nyakana bw'obanga waliwo eyakutumye
kono yogere erinnya eryo nyakana we bire nyondo omutwe ajempola yomwagenda naganze mumanyi nyakana jempola mpola akubira essimu naye tamanyi banenze temuntumange nyakana bwana batanankuba mu nyakana mukwano gwange nalwanira gundi yaabwe naye ate bwe baafuna tebadda tebakuwa awe wayise gunda balwanira nnyo oyo mukyala namulwanira nnyo naye nyakana yampeeza n'amawuga nga nfiiridde omwana naye nyakana bw'aba muliraanwa we yakutuma noyasamye ewange noyasamya yo tumwebase noyasamya nakali nerinnya nolyogera noyasamye mwenda ye amatidde yage nti omusajja munyabunyi noyogerako obusengo obakulya bira wenyondo nenkuttirawo ebintu biri ebyo akuwulidde nobereeta appointment leeta ewange nti Museveni ampadde obwa minisita aleesa appointment tafuluma geeti mubetenterawo omutwe era waba ayagala okukuba Mr. President tatuma muntu akweyitira muwagiririra bweru abo tebakutta abo go back and they kill you kakati nkugamba eno story ogiraba this is not a true story esoma etya yasali musale ko bali hacking mu account let me give you the true story these people the hackers connived with these abategeka ebivulu mbayita mutya ba promoters ne bakuliyetinga story nti salaba wadde sente bahakazi bazibbeyo kozi sale yategedde account n'agiblocking nze Tamale sikutegedde bulungi sikutegedde bana ababbi era basooka ne bagamba ate abirimu nno minisita kamanda w'abahackers bakuba story era mu New Vision ne bagamba nti how hackers steal money from account nga waliwo account y'omuntu gye babbi ekitegeeza bali weero wala nomulamuzi yakomplaining ko bamubyeko sente ze nze babba sente wala omulamuzi yava nakomplaining bahakinga batwala sente ze babba sente ku simu yange nange nembulookinga account yaabwe kaliko miliyoni 3 nembulookinga account yaabwe chairman waabwe najja asula ne Makendi muno chairman yasula Makendi muno wabahakazi musajja yeddira ndiga ate bali wano abaana ababbi bali wano abwe Makendi wano wansi wa barracks awo nyini yawo awo we babeera be bakuba amasimu be babba be bakola ki naye olumuntu zinda okuli kalala disali wali babbira wano akagonde we babbira bawandikawo n'okuwandika waliwo n'ekifaananyi kya Museveni kinene Embuga State House naye lwaki tuzinda wembooko nevuga nemubakira ku maca emigga abasajja bambadde obukookolo embooko nevuga bano ababuwagira they are supported those boys are supported when you get them inside babajjayo is a racket yes this country we are going to go to state capture abantu tulina kweranako ffe ng'abantu kakati eno Salimu Sale bwe yampulira wano nga njogera hirangami ku nsonga zirire zitayogerako ez'aba promoter hirangami 3 times even yesterday I talked to him Sale says he is not the source of this money for him is in the industries ye yadda mu industries no sente amanyi weziri naye bana bahackers bagenda okugendayo ngo ye balagidde account bagikale kakati olaba bahackers bwe bayise mbayimbi nga story bwe fuluma nti Sale awadde abayimbi bagenda ogenda ku account ya Sale nga bana ababanka basomye eki basomye story naye wakati mukwata akasajja k'ekikofiira mbu bwekalakasa bwe nedda busajja mmwe mwekalakase tubakube kasajja kikogamba kali kofiira kali kayina olutwe bwe ruti mbu ba promoters ani ebikutuma mwali mutegabitegekebya you see this country how can somebody say kireyi mu mutwe gwe n'agamba munali ngenda kutegeka bivulu ne bibaalayo enkuba bulijjo enkuba bwetonyera ebivulu ne bigana muwaabira Katonda stupidity kuba bukube n'omukalaba n'olukofiira lwoka abantu bakakuba bino bibajja abantu bane babiddusa emisinde I'm telling you nti otegedde tweak gye bakola gitegedde the hackers created a story with these people nti Sale has given them money bahackers bagenda okubba sente ku account ya Sale ng'amawulire gamaze okukuba kakati ono semanya akulu wasiyaidi oyo
gavumenti bwerivaako n'atadduka n'atadduka ne bamukwatira wano si yateeza kabande kabangali aligitula bali musibe emyaka nga 10 I'm telling you yakuza banne kabangali there's a judge there's a judgment abo balwa amafa bali mu kkomera lwa bwereere abasajja bagulawo fake account ne bagenda mu Cairo bank nga sente ezali badde z'aba public servants bazibbirawa kakati ne batwala Cairo bank mu kooti era kyenjagalya Idi Amin 45% of the money in Cairo bank belongs to the Ugandan government 45% bazibba mu government akulo kyeyasooka okukola yaddusa basayidi bonna era mu judgment ye omulamuzi agamba nti the side killed the case akulo akyaliwo my daughter akulo beera dotawo abalala abatamuyita dota bali mukwata this is evidence nabagamba nti mugamba buwulize every day we democratize gwolowooza abasajja bano bwe banwanyisiza ng'oganize nali nzimanyi eno machine ebakwata emaze wano emyaka commonwealth yaliwo ddi banga liwezeeko kati ebadde weeri eyo machine ebatawaanya baginonya n'ebula akula akwata buli muntu yenna namugaa nti akula okwata ku miso ogwo bwe sikutta mu nnaku 3 nkwe miliyoni 10 nga tesivudde wange sikayalinze batemu apaana muyingiza tuleera yes kakati nkugamba nti otegedde criminality nti these people created a story that Saleh had released the money to them, published it in the newspaper to prepare the bank, to dupe the bank, that those who come to withdraw money are from Saleh, according to the newspapers. But Saleh had blocked the account. Okay. Kakati ono bwawandiika ono bwawandiika ono wa vision oyo ono bwawandiika akuwandiikira nti hackers who are hackers, he does not reveal the originality of the story. How the story started. The story started by the same newspaper claiming that Saleh had released the money to the promoters. Kakati akugamba ng'ekirala ekitegeeza luno lupapula ababbi mwebali era nabagamba nze nawandiisa akatabo kange if I die who takes responsibility to respond kuba musajja yagambye nti if you kill Mirundi kati abagambye abo mbawulidde nga bagamba naye omutta ne mundu tekisoboka mumuwe poison nja batta. You have survived poison wakasuka 5 times. Professor yabaga nti are you fighting a human being? Kubanga nakuba fellowship who is to who yali who is who in Uganda except Museveni and Muhoozi abasigadde baagirimu naye nga bagibbiramu balala except Museveni and who and Muhoozi kuba nagikuba nenjijjawo ne badduka kuba mwalimu obwo obuvubuka nga mwebubbira ntwe pusi yagambye nti omusajja oyo nze nzikiriza ayina amaanyi ge yabagambye nti namuloota ekiro yajja bwati mu nnyumba yange naŋŋamba ŋŋenda kwavuwaza waite ennaku 2 ne bangoba e Rwanda loosezi zenkoze tezibangawo omusajja mba ndi mu mmotoka yange ne mulaba bwe bwamala ogivaamu n'asala oluguudo n'ekikuba ekigondeggwawo nemuzetabiri mugenda kunoonya ku bantu awo munoonyi bwenkukubira akatambi wano oba bira ebikakafu ndabedde na bikakafu byeyogera byeyogera ddala mu butuufu abasajja babyogera ebigambo nti omusajja si muntu naye gompita muntu nze bwe naye naakawasa mukazi wange oyo omukulu yalowoozanga nti ndi musezi. I can sneak out of my house and get it locked. Nze tamane tuleke nofuma ennyuma nga ennyumba nsibe mama namugaa nti simusezi ayina ebintu bye bimutawaanya ne bwonolookinga amakufulu n'ogateekako ajja kufuluma you can sneak out naye takomawo. Nina omwana wange abasirikale bakuuma wewaka asinikinga out n'akomawo ate simusezi ne afuluma nadda nga tebamulabye
tugende mu maaso totutenyesa abantu tetuli mbakubidde emyaka esatu musajja yabagambye tukoze research ebyuma ebyo bigula millions za $16 and very few countries can afford them. Museveni yajjawa sente ezazimuwe $60 million tutambudde golowooza nti balina sente mekaapo naye how have they failed to get a deterrent timbakwata bukwasi omanyi omusajja bwamanyira okukwata kati bwomulaba gwosooka okwambulamu empale tomutawaanya era abakazi kyebakola bwoli bwolira balonja kutta lipooti akubanga tyakufudde mukazi we rape you every time she wants report him oba akutta atasobola kutta will be arrested kituufu yes naye bano benkwata obukwasi buli wamu kakati bebeegaana have you not talked about undermining bagemeyire have you not talked about undermining ono omukazi ate avo hadi mbw alina omulimu ekkololo eyo ndowooza akolagana naye. Have you not said that you don't want anything to do with Basoga? Haven't you said that Balieku Moses, although he is loved by somebody, naye gumwogedde naye Balieku muliwa sente nti Balieku olumukwasa ku sente akola budgeting n'okuziri azimazeewo? Have you not talked about transferring your money, that you have already transferred your money from America to Russia? Abo mbate mbyogedde nga mbalaba bwenti aliwo kireme ne profesa namulabi profesa yakoze statement ku muvubuka oyo yamugambye omuvubuka yamugambye nti gwe profesa tewasoma I'm a professor, I'm knowledgeable, I know what I'm talking about and an old man lwakuyita profesa tewasoma but don't think that I'm humiliating you. Profesa namugamba humiliating somebody is good because you end up humiliating yourself. Ngambalaba bwenti ninga na hili negwanga nilikwatibwako oyo niye bamutta abambeleza kirokola bamutolawo bamukwatawo bamuyolawo bamujja tumalizo pa profesa kakati nkugamba this is also a stupid story. Which story? Kadaga's team mention somebody. There's no anybody. There's no anybody mentioned. Kadaga's team does what? A team means it has a leader. It has a leader, yeah. Tell me the name of this Kadaga team. Where is this team of the Kadaga team? You mention who is talking, who is initiating this. Disciplinary measures. Naye omukazi oyo bamukyaye bannange nankabirwa nerinnya bajagano nankabirwa ajja kugenda ku mukolo bamuleete nga talinnya ani nankabirwa takolera Museveni akolera ani abadde amuwa sente nankabirwa takolera Museveni akolera anti nkugambye nti ampakanye mubattule let nankabirwa come up and say that she did not get funds $5 billion meka mukube embotambya adduke olabe bwadduka. Kakati, where is Kadaga's team that is talking? Because the team means a leader. Yeah. Where is the Kadaga team? Where they are mentioning the Kadaga team? The SEC, Agamba, a new cabinet list is expected. President Museveni, Agamba, Sheikh chaired by President Museveni, who is also part of the parliamentary caucus endorsed. However, Kadaga, who was the incumbent, ignored the SEC and the parliamentary caucus decisions. During the SEC elections, there was intimidation. Timuridinya. It's not name. Kadaga's team. Hey, Kokati. Bino tebisana kulaga baana bino. Garcia. Tebisana kulaga baana. Because where is Kadaga's team? A team means a head. A head, yeah. That is negotiating to have Kadaga vice. Which one? Tell us the name of the team. Of the team. Ababasajja tumanyi propaganda. When they want to confuse the people, there is a government. Which department? A source. Which source? Kakati umutemuli. That's not a gund. Kakati nalabyemu n'ebyo ebya gund. Ndabyemu nti a big line up. Echunga babagema. All of this is intimidation.
eddagala lyammwe lyafa liri steero nabagamba nti okujjako nga mugobye Diana mu ministry noono omukyala and you overhaul the ministry of health naye ate kindabikira nti ono omukazi ajja kusigalayo why anti baminisita be batagenda kuba bwaminisita babatadde ku appointment board undi avudde n'abiwakanya Kiwanda Kiwanda naye muntu abali awo bakyasobola okukola let me talk about namba nnya Kiwanda yasoma Kiwanda namba nnya Kiwanda is an A-level man yeeyita namba nnya Kiwanda n'omutwe gwe Kiwanda you bow to Museveni wamuleetera eroten impuuta Buganda why don't you Kiwanda Kiwanda naye muntu kali Kiwanda be quoted can I quote Kiwanda full minister can I quote Kiwanda you can't quote a full minister mukifo ky'okuyamba ngondi mountain gorillas yakola Rolex tumukubireko Museveni ayina abasajja nti gwe minister you are known mu ggwanga omuli mountain gorillas ng'abanyarwanda baziwa mmere batuwasire bazirabirewa Kiwanda ali mu Rolex oyo naye awaga but yavudde nalaga nti abali kakiiko ako bakyasobola okuba obwa minister. Let me tell you when you sit on that committee it means once you are appointed a minister you are going ekifo kireka a minister cannot be a member of the committee. What does this mean? Can Museveni make it twice? If Museveni knows he is going to appoint a minister, why should you serve on the appointment committee? He said normally it's the chief whip who bring those names. Nankabirwa waliro diagalese tumanyi Kiwanda is an A-level dropout. Mzee Tamale soko nzivireko Kiwanda wa A-level ne gundi bamusudde bwe tuba twogera ebintu byaffe bino byabata buuku ne gundi mubirekere ffe abadde Kiwanda ebintu bino bitulekere oswala Kiwanda birekere ffe abata buuku leka ebintu bino bibaswaza. Do you think if Museveni is going to appoint a minister, why should he sit? Because normally it wouldn't be Museveni writing. It would be the chief whip to write. When he writes himself to parliament, it means there is no chief whip. So if Museveni sends names to the speaker, is he going to also write again? Kyenkunyonyola okitegeera addemu abali ku kakiiko kano ate abajjeyo ataddemu awandiike muguki minisita yatulaze Kiwanda get a personal assistant mutabani wange waali Kiwanda addayo ku ssomero osome Kiwanda if you want to be number 4 tosobola what did you deliver politics is numbers and performance Kiwanda Buganda eriwa eyagulira Museveni empuuta era okyayogera Kiwanda bamutwala emisinde mu kuziika yiga Bobi Wine namutwala emisinde nga talinnya nga tosobola na kutegeera if Bobi Wine is coming or not yewana bwe tuyeteeka Kiwanda first go back and complete university. If you want to be competent nga bantu bakuteeka mu bituli study that a man who has written himself, do you expect him to visit to appoint those yakyewandiikidde Mzee Tamale gundi bamusudde nzibira soko nzibire Kiwanda wale linye nenda ebintu ebimu bitulekere ffe abatabu Kiwanda ffe twabanga tusoma nga mulwanira bwengedde emboona mutuleke banaye mutuleke kakati mbagamba ndi kakati nga bano abatasoma mass communication abali mu ministry ya health you have said that even those who were vaccinated balwala n'okufa ne bafa kati nziwaki neegemye kakati byombi n'omutwe gwe najja ku TV why don't you get communicators and if it is true tukugamba eddagala lyonna limala emyezi 18 it goes through but because Europeans were under pressure ne bajjula nebitanebataba kujja not approved by White House organization 3 liina ekyebungereza ery'omu America ery'Echina nawa besabotaginga kakati ffe tusooka kulinda
because if all of you, how can an important man get gonorrhea? Bumwanga mwenna temulina nze najja wa COVID. Kituufu. Yes. Naye nze sifambulinga. Kubanga tebamanyi mass communication. Nti first of all, if you say an upside mu lockdown. Giltre oba kukube. Tewali ayogera ku lockdown ni bwana. You want people to mwabalimbe mmere mwamalimba amata they are proposing it. Tikiriyo. 21 days total lockdown. Bakanga ukangani mukiwe. When I said that this issue of giving bayimbi money can cause a coup, why? Reserve force innocent maker. Bandi ya maje innocent maker. Bakayanja bakwata sente ba maje. Bakayanja yali agenze kodi ku bandi ya maje oluzate ine byetaga. Bingi nnyo. Sare responded kuba yamanyi. And he didn't abuse me. No. Egonde baje ku unu mulinzi okujja ko program zange tekumubonya abonyeza. Talinge ya bende ku mulumbe. Ejokulyo nomu bene ndi mu malamu. Atugobera ku STV. Nti nabana abakola bino. Nti when you tell people kubanga tewali ogedde nti abali vaccinated balwala. No. Eddagala lino bukyolireeta are you sure? Nti lyalina time gulaga yadde. Do we have a national drug authority if it is swallowing? Does it have a good reputation? Is it credible? You will create more trouble. Mariza tugende mu kuwumula. Omanyi nti baba badde tebannayogera gundi empya zijjudde eggwanga lyonna kati ezo waliwo eyazireese waliwo eyaliise masiki ozaba nti empya zonna oyo kati yazireese kutulugu ne mutamanya nti ate mukanga abantu ya creating a stampede. Kituufu. You are creating a stampede. When you go to Entebbe airport, never bakugemi bwove Nairobi oba okomawo bayina ke bakujja mu nnyendo $650. Tugenda ku story ku lwokubiri awawanvu nnyo abantu bakaaba naye sena akomadde okubona abana mu ministry lwakiri kwako bwe yali mu bino byonna tebyaliwo abantu bakaabira Entebbe ne bwogenda n'okomawo $650 nebojja ngenda certificate bagemye era kyekimu Museveni Your Excellency, Your Excellency, people are waiting to see his cabinet. Era buli omu kyeyesunga. Yes. Buli omu kyeyesunga. Bwe tujja okuggweramu amaanyi oba okuddamu amaanyi. Ekyokubiri, the president needs to overhaul his intelligence services. Atukubera ku STV, kati omulemu kazogenda kwa tudda, tufune ku ndamazi tukomewo tovaawo. STV, select for fun. Hi, my name is Latifa Hamid. Real people, real stories. Now join me every Sunday as I take you on a journey with exclusive guests to understand who they were or who they are away from their professional realm. Every Sunday, 8 to 9, right here on STV, Select for Fun. Are you ready for the fun, adventure, and games? Do not forget to tune in to STV every Sunday, not to miss out on the Smart Kids episode. Hi, my name is Sabrina Chitaka. I am a pediatrician. And you are watching STV, Select for Fun. STV, babe.
for fun. STV Select for Fun. Hi, my name is Latifa Hamid. Real people, real stories. Now join me every Sunday as I take you on a journey with exclusive guests to understand who they were or who they are away from their professional realm. Every Sunday, 8 to 9, right here on STV Select for Fun. Are you ready for the fun, adventure, and games? Do not forget to tune in to STV every Sunday, not to miss out on the Smart Kids episode. Hi, my name is Sabrina Chitaka. I am a pediatrician, and you are watching STV Select for Fun. STV baby, select for fun. Kuva n'olwaleero kifuuse official. Hey, official, kifuuse official. Hey, hey, official. Yeah, what's up my people, it's your boy Victor Rose Ginger by the Nile Prince. Yeah, you stay tuned to STV, it's the TV that I watch. Yeah, you stay tuned, Victor Rose Ginger. STV baby, select for fun. STV baby, select for fun. Azima, show me your love, and I'll show you my love, baby. Show me your love, and I'll show you mine. Leo na kesho, my love. Tusije kukabana mako. You see the way you shine, but they don't know. I guess they need to know. Yo, what's up, my people? This is Phoebe, all the way from Tanzania, and I'm always watching STV from Uganda. Yeah. STV Select for Fun. Kwebaza kwa twaba no Quest TV buterevu ali ku TV omudiro na ali ku platforms enjawulo nga social media, Facebook, Twitter ne YouTube. Mbebaza tina damu abateka ko data nebira ku masimu mlebanga mutugoberera. Mukola kya beyi era mukola kya njawulo era nyongera okuba nti mbasiima temujjango okwo mugero kupanga mberaga naffe. Kamba kwa clarification. When somebody talks, abasabola bayanukula oba mwanukula yerevoye. Nti, you see, why do you believe nti kukyalo kubeera ko omulezi w'omwenge olulimi lwe lwa lwakola lutya baleefu baki omupiira bagusoma kakati when you talk about something and somebody responds mmala kubuuza yakoma mu piiki nze simala ganukula some you see mugenda ne mubinyiga ne mukola ki no some of our salivas are more important than a response.
bwokolanga statement yonna oba nova nayogera ku nsonga ne wa responding akuddamu oyanukula muyivu munno bakusingako kuba yakusala obubonero nti this man Mirundi, what you said in economics, that's not a principle. In the political science, that's not a principle. Naye ono walala eyajjanga ku Sunday nga banne tebasomya atule mu ntebe ez'omumaaso nga tebasomya kakati reference agijjawa okunkwata ensobi wemanya nokolo abantu mbone level era tulina kye tuyita contempt card mu propaganda. Contempt card means that ignore. Okay. Kubanga ate kati ku social media oyinza okulifutinga ye ekyobusiru kubanga oli ayogedde ekyobusiru omanyi bagahayalinga kagundi tegavume kakati kirinda nakyo nekitula ku TV mbwokyanukule nyanukule owa pitu akuvuma wano ogeze kyogereko nekidda ku TV yakyo bwekiti mbwokyanukule tamala ja kunjogerako nkumanyi nokumanyi. Do you know that I don't listen to those people? Nze okuwulira omuntu ku TV mala kulaba gundi. In fact kakati mutuli amawulire ge Kenya tandika okugagula amawulire ga Uganda gano agammwe gemulabaga gano ga vision na biki kakati gano a Sunday paper esinga kubeera mu feature stories. Feature stories kakati kati eno ya Mawu Mawu ayina diguli egi kakati oyo Mawu yawandiise kakati wano mu Uganda kizibu nnyo okusanga a feature story n'ogiraba nti written by a political science professor. Kizibu nnyo. Our educated people don't write. But if you read the Nation, Sunday Nation yani nze gwensoma gundi East Africa kuliko ze bayita footnotes to the writer yono naye wano bibajja mu mitwe kalinaki simanyani ebikula obuguzi simanyani waliwani simanyi nagaga biri mu mutwe gwo biri mu mutwe gwo mubijje gwokeberanga nnyo katulaba ono Kasubiki a former chief economist of the World Bank. This one Musoma. Post-pandemic bureau awaiting gas. This one I can read. This one ono Musoma. Musajja muyivu. Tufaanaganya. Omanyi omuyivu wayabukanye ne munne alinga dokita okwawukana ku ddagala lyagabye. Mwawukana ku ddagala naye nga diagnosis yo nogifunye. So you can prefer eddagala kati muyivu munnange ye mwanukula naye nyanukule kakati bwemba nyanukula nono Shakespeare yabuuza why should you care when a madman stares nti omulalu yeekonga nange nziraawo kakati nganza omusajja omukulu nga nkugamba nti bannaye diikula ali wano azannya bwafuuwa bwakola nti nange nje saamiridde ku diikula I have no time to waste. Kakati waliwo ono yani nsibayite Gule is an advocate of the High Court of Uganda. Abono nabo baloya bali mu ebika. Kituufu. Baloya bali mu ebika. Sibuli loya nti amanya amateeka. Gabavuluga. Banja kituufu. Nosanga seguna loya nga agenze mu kooti ayimirize parliament. Teri mulamuzi ayimiriza parliament eri mu session eri mu progress atukane kwago kakati bannange ndekembewunyiza ne oyaba politics kyembewunyako kiri ekizonja politics muzayita Tamale kwago bakunyize ne wansi n'obologa tofunye mirembe n'olayira era okomewo mu Kampala Museveni akufuge ni abasajja yamusabye tayingira obukulembeze when I look at these people arrogance yanyamba nnyo nti nze nengenda kuwa meya bwa Kampala obwembirigo nengenda bakubeera bakome manga nyaffe yatugamba that's why we are arrogant fellows family yaffe yaba arrogant fellows nyaffe yatugamba nembwe emanyi gye batajagala terinyayo Lukwago tibakwagala yo nembwe eyina gye batajagala kakati nkugamba jarasogomaliza mawulire galiye I disappoint your people nti your people ring me nti simanyi gundi somebody is talking about we have no time tetuli ku level kaito kakoza akalala we don't reason wado sikaza mawulire kaguni kamu kaliwa kabukedde toyina kyojjamu bukedde sina kyenzi jamu tugende sina kyenzi jamu
Why? Ati mulimu ki? Okay. Kati ugende ku nsonga. Sine kyenzijjamu. Lwatandika muzeyi Tamale nayogere ku nsonga. Sine kyenzijjamu okujjako Lumumba as a leader n'abagamba you see the problem they make. Because they are mercenaries, hunting dogs, kuvuma. How are you going to do when Mbabazi comes back? For Abaganda batugamba, entamu gye wali ofumbyemu. Tojita kitamutamu. Yes. Whether you have had problems with the Kadaga, but it has been your speaker. Kituufu. Neiba gonagata somo gono agasoma. Agasoma okutabulula enkoko seggwanga. Conflict resolution. They lack any diplomatic approach to issues. If you have this practice of recycling, how can nti tudire Museveni kakati Museveni tumuteke mugundi mu coffin kakati tudire Museveni tumuteke you are not toli mature ebintu bikolebwa abantu ba tudire ebintu byakataga tubiteke muri you are stupid, you are an idiot. What will happen to Olanya? Because Olanya will end up in the same way. This is how NRM treats its people. Wow. Atugovera Quest TV ngenda kusaba producer wange byetukola byawukana otuwaka video yako tuogere ku story yo tutatanise nakyo mugende mwogerereyo eri akulaba akwanukule mayisala yuva Katonda yatuwako amalusu ge tulina okwogera dozi gyakuba bwe gwawongofa Never do it again. No. You cannot attack. Pull down. You have to put down. Mwe muli musobi. Bantu mwe muli musobi, mwe muvuganyiriza government, muvuganya government. Mwe muli musobi. Ya mwe abali musobi. Mwabadde mwagala tutomera. Muvumaganya government. Mwabali musobi. Mwagadde tutomera kati sawa zino mujjayo muntu. Omuntu mujjayo yaki. Omuntu mujjayo saki. Mwabali musobi. Mwagadde tutomera. Mwabali musobi katubakwata video tuzisindike. Mwagadde tutomera kati sawa ya lero. Kati lwaki mubifaako. Awo gwe nolabi bafa tugobera Quest TV era mulabye embeera eyo ka video kasanyike mbuto ejenjawulo kabata kasambula nnyo era nga twalabye okulagana wadde wakati w'abakulu ab'amagye wamu n'oyakiriza ko nga adde mu poliisi naye nga omuntu yeebuuza nti emmundu zifuze jjajje mu Uganda era na buli anaavayo ndaba nti ali ku side ya government nti awagira NRM anaba nti aweebwa mundu yena bazimuwereddwa bwe bagaba emmundu zineeno bakosa kwiterera ki bayita mu biki okuba nti bawa abantu emmundu bamanyi omuntu gwe badde nti mutuufu anasobola okuba nti agihandolinga oba abakumbi banasoma nti abakumbi bamuwadde anasobola okuba nti amanaginga akasonga kaba kaguddewo emmundu zibenga ziwesebwa ensonga enkulu Tamale tukola nga olina abakuumi tewulina twabi ku mukuumi ng'akola effujjo ku muntu. Nze nasoma. Let me tell you, it is a historical problem. And when educated people wanted to hide their faces, they use illiterates and mainly Baganda. Or people with the Chiganda name. When the intellectuals in the government wanted to do things, they hide their faces and they use hooligans, goonies, and illiterates. This has been the trend. And most who? Most Baganda. Or those who have Chiganda names. Why? Emuganda ayagala nnyo ebitiibwa. Nti n'okukuumibwa kiyita ki? Kitiibwa. Ti n'essimu. Kitiibwa. Bana okuzaala kizibu. Gundi abaana tebagulidde maama waabwe essimu. Essimu is a communication gundi. How can essimu become a gundi? Obuyimbi buno bweba buyimba ne buleega obugatta obwembwa buli muyimbi ayimba n'aleka akasaawa bwe kati n'ogamba kubanga alowooza nti kyakitalo bulaga nnyo obugatta obwembwa mutundu y'ennyimba zaabwo zonna bulaga nnyo obugatta obwembwa kakati I want to tell you this is a trick that must be addressed by Uganda but Uganda don't have a centralized authority bali basente the Mengo structure bali basente
Okay. But if we were northerners over Gund, let me tell you, it would have made news. It does not make a news. It would have made news if Munyankole can conduct himself like that. Minister Mulamba. I'm telling you, Banyankole, abasajja abo bakwata agaganda gano gagundi. Bwoganti mu Banyankole temuliya manyi kuvuma. Ne Mwankole bano bebavumayo gano agagala gamwe gano agawa. Agabula n'abasajja abakawasa. Twalako ne Minister Mulamba. Yes. Mukalulu waneno Munyankole yajijjayo. Ani. Hito mumanyi. Lukutana yajjayo mu. Yote wategeera. I have a crib mu Lukutana. Lukutana bakuba omwana we nga bava ogira ngava mu Kalulu. Bava ogira ne bajja nga bamulondola mpolo. Ate nze nali bakubye essasi. Singa nali Lukutana wali fudde omuntu. Ne mukuba omwana ku gate yange. Nali basi. Okuzaalibwa lumu okufuna nali bakubona ne mbamalawo. Nye munoti ejoka. Lukutana was provoked. I have the crib. Lukutana yalina wuwe ne bajja nga bakuba omwana we okutuuka ku gate to provoke him. I have the recordings from we bamujja nga bajja bamugoba. Okay. Yes. Lukutana ne bayoola ne bakuba mu kkomera byabakoledde. Lukutana ayogedde Mirundi emeka mu parliament. Bayoola ne bakuba ekitalya. Tamale, buli anabera kusaidia government nga wagira NRM ayina kuwa bukuumi. Nkugambye. Bagobera kyo kubawo bukuumi. Abo bamulaba abo. Nkugambye. Nti bwe kibadde. Walabako Sulaite Katerega. Walabako Kinobe. Kinobe yali eyo mu kiruddawo nga Muwanga ayina gahuliganiza agatta abantu. That's why every change of regime doesn't it surprise you that Kasimoobla is dead, Moses Ali is alive. Moses Ali omu ku bawamba government. Amin had run away nga yekwese bombo. Moses Ali be bayanga officers abawamba government ne bajiwami. Why is Moses Ali around? How many people did he kill? Kuloza bajuma kutabika yalita balaba bagundi ba Maria Mungu. And these people, the hooligans, have no passport. And they don't know the changing Uganda. And they don't run. President Nochogera Kukulinya. Nechiwaga. What have you got? Have you got a honorary degree? What have you got? Abamawanga amalala tebafana nga mmwe. Nti oyamanyi oyogondi yani I spoke for the president for 14 years. Yeah. Did I see anything? Erijubula bakajanga ne bakubesimu nga bakaguze kagundi akusimenyi mwayoga kwanga nolinyo benyo ndo nkutte nzisisaga. Ayaba mobbi nkukuba nenkutta. Nkuyira sidi. Nyamuno tejo. I've fought my way from Kalagala to where I am. Toyinza kunere kumu byabavuka bana bayina buli kimu kyonna. Kunsimu kabuli ne muguru tetugenda kutesekanya. Njabyo kusonga y'emmundu. Andi nkugambye ti abayina emmundu abayina abakuumi. Negwe tubulire teras nti begata bagaganda gano kubanga n'okujjayo pisto era baganda be babikola. Ayina kukuba musango just okujja obuze munno kuba musango. Why? Nti the question is not a gun. Trump yagamba because emmundu mu America ziringa bijanjalo. Yeah. They have tried to withdraw guns from the public, but it is historical. Why? Babangeza ne badduka balowooza nti the British will regroup and come back. So they decided to arm every American. This is the history of guns in America. It's historical. Trump yagamba nti the problem is not a gun, but who has that gun? Ahawe nyini. Mzee Tamale. Yes. The problem is ku bantu mundu naye eziri mu bantu buli omu mu bukumi buli omu naye gaguni anti bajja gatta bali bekwese basinzira ku ki singa gwe nayogeddeko I saw Salim Sali in the bush 1984 Salim Sali used even to kugundi nantume ebintu naki in the bush Salim Sali was the commander of mobile brigade. Yalumbanga nekuba nekola ki highly respected. Era abasajja bookere bwe baatula baagamba tulonze kamanda Salimu Salajja tuleko military commission. Ningenda ne mulaba naga nze ndi junior.
nenkomawo nenkiwandika muwanga yali anzise naye if I had talked about somebody eyeyita ow'olugezigezi yalige nti program mugijjeko. Did you say talk ring you here? No. What did he say? Kiranga me 3 times. Atende sikwata simu kiro. Firana kye yatugambye. Sikwata simu kiro. Ebyuma byange nange ntegeera location. Era nze neewunya omuntu ankubira essimu ekiro. Essimu y'ekiro muyige empisa. Is a distress phone. Noddira ku lunaku olw'Essande nga luno n'okubira omuntu. Olw'Essande laavu n'abalwadde. Laavu yokka. Ku lw'omukaaga nekakuba essimu nekakuba essimu nekikubuulira bino. First of all, olw'Essande kati woofiisi kyekola nkubiraani. Tewali. N'ovanga wano yogeredde essaawa 2 n'osanga agagwagwa mu luggya. Temwalonda babaka bammwe. Why do you come to me? Nja kuba abantu awo embooko muzirabe. Bajeewuwo. Buli radio anti Ssebaggagata emujumbi okuyomba kubirewo. I don't want. N'obulako emirembe mu maka ne kugetiyo ne bikonkonawo. Ne bikonkonawo ssebo ne kumakya. Andi ekyo kyebalize Mungu mzee Tamale. Abakulembeze bakyeriga ne bote bakigamba nti these people kabaka yali bayise. Kwaye Katikkiro simusuubira. Abaliwa. Abantu abo Abaganda baali babuulidde nti Baganda buli wabeerawo change they pay the bill. Nti abantu babayiga ne babatta kati ekyo bajja kitta. There will be a time ekikere bwe kibeera mu mazzi tekitegeera nti gali kala ne gaggwamu. Naye ekasiya ina abakuumi abakozesa obubi bangi ababayina waneno mzee Tamale. Kati nze sirina. Era gwina kwa degu exception. No sigirabanga nako. Naye ne waliwo betumanyinga ensi bonna beeraba. Bakwata abantu mu State House ne babatwala babatraining e Kasenyi. Naye batunulya bwendi. Nze nabaga nti when I want to genda ebyo byamukyaka I join the army official. Ebitimu bintwala I refuse. Mu mwezi gumu baali baze bajjeeko. Agiteeka wano nga bugiso n'engalabi yango tekasobola kusasula mwenge bakamala okunywa omwenge nekagijjayo nekala kakasi kafunge esaati nekagenda mu ttooyi bagirabe ayina episto kakati abo bajja batta ekyo kisajja bajja kitta kyakuba omwana wange naye kijja kusiba obokuna bajja kyasa wali kumpewo n'ogamba kizula mazima si yakuba omwana bajja kukitta tetubiddamu wagamba si yakuba omwana anti kubuulidde nze bwe nkola bwenti n'engenda ewaffe mu nsozi n'enkuwaabira be bakunoonya mizairo olaba bye bano kuba mpologoma n'edduka nti naye embwa olidde ebigambo byo nkubuulidde kyena kugamba si kyekyo naga nabawulidde nga boogera babuzaabuza ate naye mbafuna oluvannyuma amukozesa tumumanyi kati ono omukazi awubira abajjulira abantu mu owino ng'alina mu nsonga tebamanyi abakozesa naye abakozi b'eri tumwine baaga nti kiffe ye tumwine amanyi future nti tugeze ate mmwe temubitegeererako ddala nti Kakka yagaana okujja muki mu parliament at that time did he know that he will require parliamentary approval ng'afunye omulimu? That's Museveni. Bamuza parliament n'agamba sijja kugendayo. Tajja kugendayo. Yali amanyi nti you need parliament. Bamuwaddewo akalimu Abaganda toyita ku muntu nga tomubuuzizza. Oyinza okujja n'olowooza nti studio yeno nga bagikyusizza and it's very shameful to go back. Nomubuuza gwe wayiseeko okusooka. Ffe ne mu bbaasi mu myaka gy'enkaaga nga okulaba omuntu ayimiridde gwovaako ne mu kyaki kubanga bakugamba nti olemera mu kifo musajja mukulu n'agenda nga bwali mutuukeka nga kojjaawo kikungayo kojjaawo discipline. We were trained to be highly disciplined man. Kakati bo bano egundi nti kakati Kakka yamanya nti bali mwagala kakati tunuulya another scenario. President yagamba Tumukunde nti kwata emmondo za Yiso oziwe Kayanja mulagidde ate ababbi mu Wembule. Tumukunde n'agaana. Nabagaye nti Tumukunde yagambako Kayanja mu meeting ti Kayanja these days they buy degrees, why don't you buy one for you? Ngamujereka teyasoma yayina master's degree mulo alize omusajja mugezi naye Museveni yamukola ekigambo bwe yamujja mu kifo ya Kiwani Kayanja
bwe yamujja mu kifo yakiwaana. Indirectly Museveni was telling him, if you think that running that office is important, even the man you are ridiculing can do it. Kakati tunulira bano. Your leg nti Kadaga abadde alemesezza olanya okutuuza gundi parliament omwaka mulamba. Kakati Museveni yakiwadde ani? Kakati bano bannankabirwa obutabala bwabwe. If Kadaga agrees to become vice president, first of all, will be a demotion. Secondly, but you cannot be head one of the pillars of the state, and then you is like being a general and you are dropped to a platoon command. 2, embarrassment. The vice president will sit in the cabinet. Ngantulane nankabirwa. Nze nabaga nti if Museveni wants to be anybody, if anybody wants to be an eyewitness in a murder case, let him try to reconcile me with those boys. That's why I'm warning Gundi, Mkwanu Wangi, Nyakana. If somebody is sending you on a mission, the moment you mention that name, I will smash your head. Kadaga, for approve appointment. Nga. What if you go there and you're not approving and no swali that? It's risky. That's why I'm telling you. To me, I am enjoying my home. I'm going. Banabana batu yoga buno bumwenda buno mu timu yabwe ayine kifo kya government ali muoko. Ilecho obola abamanyi tebasobola bakwatako. If today me am not under a minister. Ekyo kiri clear. John nagenze nensayininga acceptance letter ya myaka eji. Mbayota talinaako buyinza. Bwe ngamba nti mbayampise mu meeting mbikomyawo. I'm seeing this as a channel of getting some living, small money. Tezinjogesa. Okay. I'm feel comfortable. Nti imagine Kadaga sitting with their enemies. Kadaga for the last 25 years, abadama yuko mwita speaker. Bochiri. Kati asolo okujja mukamwe chikamba speaker. How long will it take to learn that he's not speaker? Nganchima yuji. Obo bivako buvi. Yes. Kakati aba bakalakala ne mundu bali bageze gwe soka webuze. Why are these people more powerful than the Westerners? No. Bano abalebezi. Ekivuma ne bagenda bakiwa sente. Bali be bakiwa hunting dog. Kakati bo bali bekwese. Ate tebategeera the way they treated Kitata. Atona ali worse than these thugs are worse than Kitata. These goons are worse than Kitata. Bwekibanga lukutana. Wetoyiga. Bwekibanga lukutana yagenda ekitaliya. Ono ensonga zigenda kuzigwere. Nanti nedda bwe baba kyakwagala bosoma akatabo kange. Nti the fattening they encourage you to commit atrocities that will be used against you in future. The fattening period is very interesting. Nabaga nteri mukazi afanga afuna lubuto. Talulia na dulia very enjoyable. Naye miranga giri mu zali. Kati they encourage them. They are now encouraging them. Bakusaba bakuwanika. Tukulabye genda maso tukulabye. But you are hated. Tinankabirwa. Yali hated nnyo. N'ekiboga bajja mugobayo. Kubanga fe Abaganda tetubeera muntu ku luwonzi. Abaganda tukiyita kubojja ku luwonzi. Tisegwanga nebojja ginnewaayo ku luwonzi. Constant. Ujja kongo ina cause bweyagala ku musajja omu wakolaki. So the question is not guns. No. In fact, let me tell you, murders kati nabagamba solution. Nabaga nti abalocal defense bakuba abantu. Naffe tutte bakadde baabo. Ate babuka mu kiswa. Mzee Tamale. Owalocal defense tumutracing nti kitawe yegundi bamubete nti olaba chatta. Solution. Court government bakwatako. So obola abantu government tekawo ba milisia. Nti government yatekawo local defense why? Nebalekanga tebakwatibwa bakole ebikolobero. Bajja kuvunaanibwa ojja kukola banga bakonoonya bagabete emitwe nga bano baddukadda. Okay. Nga babakozesa baddukadda. Ate akwegana. President Moi agamba, nobody should say that I was directed by Moi. Show me in the constitution what the oath
that ministers take. I will advise the president, support the constitutional help. Did he advise me? Muyabaga musibembwa. Gwe wali tolina bwongo. Those people bambi tebyasoma. Aba western ekizibu kyabwe kye balina nti batya nnyo ffe abayigirize. So nga it is easier to work with me. Me I understand. Nti President Museveni bwe yagenda okurecevinga abajasi baffe nga bava e Congo. Agula awulire mmawo baaliwo. Okay. Why? If your commander in chief Mao knows Uganda has interest beyond this border, you must nganda yagamba ndi omujasi yenna afiire Somalia nsala enkoko tamanyi nti countries have, why should the Americans die in Iraq? America bazaala omwana omu babiri. Why are they risking them in Iraq? Any country that cannot risk its children for overseas or domestic interest is not a country. This is where China scores badly. Tewali mu China yali agenze ku lutalo. In spite of their numbers. The issue is ti abaana abo beetaaga kuyambibwa. Okay. Towulirayo ba western babyogera. Towulira ba western bakalakala na mundu. In fact, if this government is overthrown nga bagijjeko na force, Baganda bagenda okusinga okutta. Bagenda kusinga okubandi bagenda kutta kusinga Baganda. Ebigoba abantu mu ttaka Biganda byawana. If you cannot hunt, bw'oba tosobola kuyigga okutantamu. Bwekiri. Yes. Me am not a hard mercenary. In fact, let me tell you to Gond. Kakati Saloyo Tomolaba. I had taken 7 years without talking to him. 7 years? 7 years. Nenga nali naye mu nsiko. She knew me from the bush. 7 years. Era nti muganda ngo yagala tulwanagane. Tati tulwanira ki. We are disagreeing over the matter, a small matter. He eventually thanked me for clarifying it. Okay. Okikiralifying ze bulungi ekyo katutambule tugende mu kirala. Kagati humbleness gwali owuliddeko kakooza mutale ne ssale ani asinza amaanyi. Gwe wawulirako nti abatutta oyo bavudde wa ssale. Wali owuliddeko nti abavudde oyo bavudde wa muhoozi. Why these people are not doing this? Gwali owuliddeko nti bawala ba Museveni gye basula bakuba amasasi. Mwe lwaki ekyo temukitegeera? Why don't you look at these people? Lwaki baba bali mindful of the future mwenga temuli? Yatugifaako. Yes. Ekitegeeza mmwe temutegeera nti waliwo omukazi bamuyita Bwanga. Bwanga tayita ku bitala. N'alyoka ajjamu obulenzi ne budduka oba abo baana baani. Nti n'oyo nze omwana wange tayinza kuyingira magye na poliisi. Lwaki? Okumutwala okukuuma. Nti mulimu abatakuumibwa. Mulimu omwana wange ne muyimiza ne mukakoma weeka. Tojja mukuuma. Nolaba gundi simanyi kulannama ayina kabanga lyemuvaako emabega kulannama omusamize ate jjajja mundu akolagana ate ne jjajja mayense nti omwana yasoma erevo n'agenda ne bamutraining ekabamba n'omugamba nti akuuma kulannama ow'amayembe. You are shaming the soldiers. Yes, you are shaming the soldiers. People anti-VIP protection. VIP. Who is a VIP? Explain VIP. Yes. Yes. Bajja babetente n'abo ab'amagye. Bajja babetente. Bajja babantu amasasi gabago baba betente. Whoever is giving this hooligan gundi bajja bettiramu nabo. VIP yani mu Uganda wanene gwambi. Define VIP. Yeah, that's gichenjega utuyambeko. Yes. VIP yani. Yes. But for what we do mukana inabakumi. Nemwe byonna mwabyono. In fact, if you travel outside Uganda with a red passport, engage baddewo, you were criminal. You will spend more time at the airport. A red passport? Yes, but it's enough value. Okay. You have no value. Chovola abana Uganda nze nkola research. Wano mu Uganda nkola nnyo research. Do you know why taxi drivers don't give way to ambulances? Bakugamba temuli mulwadde. Ambulance bazipangisa. Ambulance bazikoleramu ebyalooki. Ambulance bazipangisa okuyita mu jam. Era bw'obabooza nti you people, why don't you give way to ambulances nti mba bantu? Bazipangisa. Olaga Ntebe ku airport n'ogipangisa. Kakati ezo kabangali. Waliwo omusajja ayina kabangali ya poliisi agenda n'alya ekyemisana n'akomawo. Yes.
nemukolera ekkubo emmotoka za fire okujjako era mujje mubawo emmundu omuserikale wa fire amala kuvaamu n'akiryalinga ekkubo bw'obabuuza why don't you give fire brigade we muzeeyi tebaayo omuliro baba batwala amazzi ku masomero kakati institution zonna bwemunaaba muzimazeewo institution bwe twakulira nga bakuga nti n'okwana omuserikale wa poliisi bakusibirawo ng'ali mu uniform naye this was intended to protect omuserikale wa poliisi omukazi why babuggo babanga tebalina mundu naye omusajja lubereto kali ka lubereto ndoza kali ka lubereto kakwata omukazi wa traffic nekagenda kwali ku Felix ku Lwentebe nga kagenda kulinnyanyo nekamuggaliramu eri asuffocatingiddemu bwe kakomawo nekabawo miliyoni ezi mwana wane lubereto simutta. That's why me abaana bange baga nti otufunidde nnyo mirimu baga mukole omwange nti omwana omuwala owange wamusuffocatingiddemu lubereto sikwata jambiya nengiteeka mu koti nezgewo kakati you have failed to protect abalaba bonna nti ethag eguuni liyina abakuumi wikiteebwa obugavumenti this mwana wani oyo yavaawo ne bakoboza ewaka omwana we nadde waka noga nti okuumaani mwana nange banteeka mukuma nti okuumaani mujjeyo mumaje mujjeyo. So you see we have busy destroying institutions. Era eggwanga lino Museveni bw'anaaba tasabye nnyo ate lijja kwetaaga second liberation. Omanyi tuyina abantu abatambuza amawanga. We have a liberator nga Museveni, we have a reformer. Mu Uganda taliimu. There is nothing to be reformed. It is Museveni who initiates reforms. Mu Uganda temuli reform. Kakati ntujja tufuna a second liberator. Second liberator when the liberation is hijacked or when the system develops inertia. Muddayo ne mulyoza. Kani Museveni be a second liberator. Kakati waji anti tasobola kubeera tasobola. Kano top of his government. Kati wajja kubeerawo second liberator. Azzeewo sanity. The respect namme kamanda yaliganye amme kamanda nakulya military police yaliganye nti bannange nedda abo wakiri mufuneyo oba ba local defense oba bano ba mitwalo nkaaga bagundi ba mitwalo nkaaga bano baba security kumumuwe ate bo mumuwa mwali decent mumuwa omuntu ali decent asobola omukkakkanyako kubanga ba VIP abakoma ba VIP these are people bebasanga mu training nga bayina empisa era ati time zenze mbatunuulira nti omwana owange wa Mirundi omusajja atambula mu kibuga bwati nga owe mundu amuvaako emabega waliwo kiyimba ono odo wange kiyimbe yali wano ekyengera waliwo yagenda nga mulale nga azina avayo okuzina nga nowe mundu amuliika emabega mwana wani oyo ani amuzaala nga ali mazima nga n'omwana nga ndaba mu kifaananyi nti balaga kabanga lyakula nnama nga kuliko omwana wo owange wayewaana Mirundi muzzukulu wayewaana Mirundi it cannot be protect the dignity of soldiers. If you think that this man is mentally disturbed kuba mwe mubimukozesa nze nagenda bugenze ku kyalo ewaabwe nadduka crowd gye napuulinga singa nayagala ku destroyinga bintu byonna bali bidestroyers the popularity I have and the respect I have nze but you see abantu basiba ne sente can that man move outside nti gweyogera ne Mirundi gwe era abo abakuba amasimu nti nkubye kubuuzaako baba balina we balinga bawakana can you ring him umumanyi gwali wageddeko naye tya selfie twekubiseemu gundi etunda biki tya abaana abakazi mbagamba babba bamwe bajja basekulira emigo gyabwe kuba anafrika tamanyi bakusaba bu selfie but nze kyobulaba nobo minister saagala wali wakumala a successful journalist takes attention. There was a time when I went with the minister for Bali abasajja ne bayimirira ne bagamba batugambye nti Mirundi wali wanawanika omukono nga minister tebamwogeddeeko
abayamba ki sigenda kubanga nsukka obwaneno ngina kubamba protect the image of the army wakiri mubawe abalalo bamwe bemukozesa be bagenda okubetenta emitwe mubawe abali playing ate nga abali playing abo basobola omukuulinga ne bamuzza mu mmotoka naye you are going to face a situation y'omuvubuka bagenda kuba n'abakumi babatte n'emundu bazitwale bwe abantu waliwo abantu gurupu egenda okuvaayo emubattule essasi nabana ebatte Embuga Sunday samna mpaka sawa 10 era kono Mirundi bajja mutogera ku nsonga ezikwata kulamba abatizo nenga nangi nyongera kubanga mbakutira tubenga twekuuma COVID-19 mugwanga mwali polisi yagenda kubanga yongere bikuti byayo gende Kampala mfumbo obwerongo yambadde mask kuboja kuba okwatibwa amuno kubanga n'aba polisi benyini katokerize kubanga muko isaka kisaka nokubanda te mutulugunya abantu ngambanya kesimbi abakoze omusango baba polisi baduke babaganyigire gurune assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh the people kolopale sibya harassment kubba ebirowoozo by'owulidde mu programu eno sibya STV abakozi ba